Sabaganzi. Aluya mbugalira mukadde kaye kana akukuumulamu. Salungu. Chanso okukubako ekimunyi. Oluvannyuma lw'akabanga akawera. Owaye. Eno enju wagifuula liyo tosasula sente zange. Ate ntya? Tutudde eddaazo ddamba tompaayo yadde 10. Ate leka naawe muzeeyi. Bw'ata kyalina buyinza busolooza nnyumba zino. Onoomanya oti yasasula. N'atannasasula. Gwe kennyini ennyumba wazikwasa mwannyoko lekyo. Bwe nazikwasa mwannyinaze lekyo ne kitegeeza nti nze ŋŋenda kubeera bubeezi eyo nsuula ennanga nneme na kuggyako erinju zange. Kati lekyo obuyinza mbumuggyeko nze nina obuyinza obusolooza enju zino. Ate leka naawe muzeeyi. Okujjukizaamu akatono. Ennyumba zino kuweekalakaasi zaali za kitaawe yafa. Eyali mukwano gwange nfanfe. Ekyokuba nti waziddaabiriza tekizifuula zizo. N'olwekyo mbadde nkusaba mu mutima mulungi weekuŋŋaanye mpola otambule ogende ensonga ozirekere mwannyoko lekyo gwe wazikwasa azigusa. Nkugambye lekyo takyalina buyinza ku nju kuno. Obuyinza mbumuggyeko. Era njagala abapangisa mwenna abali eyo mukimanye. Buli taata gwe yaleka ku nju kuno ng'amanyi nti abanjibwa ssente njagala ssente. Oba tazirina mwetereze mu wiiki emu. Mube nga mumpadde ssente zange. Oba tozirina otambule oveeko mbawadde wiiki emu. Naye ate Salongo, amateeka gagamba ti omuntu oba omugoba ku njuuzo ng'omukooye omuwa emyezi 3 oba emitwalo 3 neyeetereeza. Nze eyo si enkola yange. Era mwenna abapangisa abali eyo muwulidde mbawadde wiiki emu nga muvudde ku nju zange. Nze ntambudde ŋŋenze ate nkomawo ntandikira ku ggwe. Nze ŋŋenze. Kansange mangi. Gwe ssebo, kiki kyokola wano? Ennyabo, buzibu ki? Kusuubira kubeera bweru ng'onoonya ssente za operation. Kyokka oli wano sisana businazi. Gwe noogangayidde n'eza ffene. Tonvuma. Wandikubwa. Onsanze nsiriikiridde. Ndowooza butya bwe ŋŋenda okufunamu ssente. Ate onsumbuwa. Opulaaninga biki ng'oli wano? Olinga ali mu bidongo. Olowooza ssente zigenda kuva mu ggulu zijje wano w'oli. Okimanyi nti omwana oyo atuvunaanyizibwako fembi. Naye gwe mu njogerayo olaganga avunaanyizibwa ku nze omu. Kati gwe nnyabo asinga okulumirirwa mu nsonga eyo olinawo ssente mmeka? Nange ze mba nnyongerezaako. Olinda nkwata ennika zange ze mba ntunda. Oba singa wanzikiriza ogenda okukola singa ndi wano nga nkwegayirira. Kati oba tulina ky'oyongerezaako mu eno ensonga. Ndeka ndowooze butya bwe ngenda okufunamu ssente ezo. Yinginiya. Anjitsewo. Ndowooza ekifo kirabye. Kirabyetewo. Wano ewali omulimu ogukuyisizza ssebo. Sinzira nga wendabye ekifo kino. Amala okuddayo wakankuba epulaani
luvannyuma ndibaleeterewa. Naye kaakati omulimu ogufunye. Naye kati ffe tugenda kulya tutya? Manyako ofunye nze byonna bindeke tugala kulya ku leba tulya ne kuwa materiyo. Naye ng'omulimu kale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo bambi onoonsonyiwa naye nga wenjogerera ssaawa eno omusajja tumututteyo ku kifo era olweggulo ngenda kubeera nga nkuweereza embalirira kale nnyabo ndowooza owulidde tujagala mu bwangu essibo. Kasimiro wali mwali kulembera yazimbe obuzimbe bagenda kumalira mu kya mukaaga ali waggulu abantu wano mu kapapula kati bassebo badde nze ku nsonga z'omwami ono nkubira bulijjo akasimu takakwata ng'oyagala kutwalako namuwa piki yange kati myezi egi myezi 3 epiki yenu epiki y'omusajja yagamba nti yagigula buge epiki yange nze nagiwakole myezi egi tampawadde kasente naye olwaleero mbadde piki eno ngitwala naye kyama erikowa omusajja ono byayogera bituufu oba tibituufu ensonga z'ono gwe naawe sooka oyogera omusajja byayogera bituufu tibituufu kiki eno kituufu ya musajja oyo si ya musajja omwami ono namuwa piki yange agivugidde emyezi egi tampawadde 10 mukubira essimu ajjako njigye kati olwaleero nange mukusagunkute nempitako wano mwami ono nemusanga wano kati mbadde njala ojje twogeremu piki eno ngenda naye olwaleero mbadde nsasula omuleka akwasali omuleka mwapata na sente mmeka buli lunaku omutwalo ogwo kati myezi 3 emitwalo 9 kati asobola zimpa olwaleero nga bulijjo tazimpa ozirinazo akusabye wiki chairman omaze emyezi 3 akusabyeyo wiki chairman omusajja waseno basente azisiba mu benki abaseno basiba mu benki baba kubebola enya nkubira essimu takwata ngenda kukola nange olwaleero mukisa wekumugwakuwa emyezi tampa ku sente naye mbadde nsaba ampeyoko obudde ngenda kukola sente ze omaze emyezi mekanga kale giringanga era egyo gyayogedde esa naye nga emitwalo 9 omaze emyezi 3 nga tomusasula ti embeera y'obudde obadde ovuga yiyo oba mukama wange talina kyasaba kubanga bulijjo nessimu mukubira takwata kati asaba ki
kwata omusajja mwene element ye chairman mbadde nsaba abantu bano bakanye ogana bijoza na ojja kuddayo wetonda rabagani omusajja ayagala sente abadde emitwalo omusajja naye wagamba wali nyambye omusajja yasibye akapapu wali nyambye n'obeera ng'ompaayo kakadde alina sente mukanye mwena mbadde nsaba mukanye n'omusajja naye namwe kakati olwo mumunjogerera nkola entya onaakola otya nga piki egenze bulijjo obeera wano n'otulimba Muli mutya? Je tuli msawa. Uli msawa. Hello baby, how are you? Bamutuse wa kuche center. Kubanga dokita abadde antumye obudde bwebu. Ngena sindika ambulance egyetwala omwana ku operation. Okay. Anyogera mu ne taata wedde enda kujja mu office tekesi. Mama. Angende nange teeketeeke ekyeggulo. Kale bambi bwe bali kujja tulabako. Andabire weraba. Mwongera tusabira. Njagala gye wano ambuulira oba we namuwenja okusolooza zaafuuka zize ye banno bali batya. Si babi naye sente ze baba bagamba ez'operation ze zikyabatabudde. Meka? Obukadde bubiri. Bagenda kulongoosa ki ekyo? Anti Salunga bwe naggamba nti omwana omusaayi gwalemeramu. Mbu omusaayi tegwa teyafulumya musaayi. Bagenda kulongoosa musaayi. Ono akuba. Alo? Gye tuli pamweyo. Amina. Omwana yasuza atya? Ekyo nga kirungi. Aha. Kanenoonye. Nja kuba nkuddira eddako. Kale. Nammwe mubeere bulungi. Salunga. Olinayo 2 oba 3. Embeera y'ennaku zino eya ssente si nnungi. Ate n'abapangisa tebakyayagala kusasula. Wabula katulindeko najje tulabe. Muli otya? Muli muti? Doto jidde ku piki nga sijiwulidde ng'evunga. Ebyesonyiwe biwanvu tojja bisobola. Buzibu ki? Abasawo beetaaga ssente basobole okuba nga batandika okukola operation. Nze ndi mu kunoonya. Naye okimanyi nti omwana mulwadde nnyo. Ne lwe nzijukira nti nkuyinamu omwana ono mpulira nga njagala kusesema. Kuba wafuuka ekyenyinyalwa. Omuntu okimanyi bulungi tulina omwana omulwadde mu ddwaliro. Nfa ky'okutetenkanya ng'omusajja oleete ssente ojjanjaba omwana naye osiiba mu bwenzi. Bwe kiba ng'ekyampisiza kyakunnangira bwenzi bw'esikola kamba viiri.
obuzibu bw'omutegedde. Tandikira okwo.